Butereevu Big Eye tuuse amaze okuba nga naye atuuka ku kitebe kya National Unity Platform okuba nga ate akimayo empapula ezimusobozesa oba nga aleeta empapula ezimusobozesa okuba nga yeesimbawo ku bubaka bwa Parliament obwa Nansana Municipality. Baganda bange bassebo ne bannyabo everywhere, NUP, power, National Kunga, Big Eye, Kunga, Big Eye, Kunga, Big Eye, Kunga, Nansana, Kunga, Nansana, Kunga, Ekyagendera ddala mu maaso wali ku kitebe ekya NUP abaagala ebifo oba abaagala okwesimbawo ku bwa MPs oba mu bifo ebyenjawulo bwe batyo abapiikinga empapula bakomezaawo oba bali mu kukomyawo awaawo ku kitebe era nga wetulabira n'omuyimbi w'eggwanga Big Eye y'omu ku abo olunaku olwaleero abazizaayo empapula zaabwe. Kino kijja kuba kitokota nga sikisaanikire, ffenna kimanyi nti Big Eye ayagala entebe ya Nansana Municipality. Awo nno bajja kubanga babinkana ne mwana mulenzi Foot Soldier John Bosco Serunkuma ate era nga kwotadde n'omukulu Zambali Blasio. Abo nno benjogeddeko bonna bali waneno mu NUP. Abalala simanyi awo wetunaaba tujjeewo omu anaafuna kaadi awo tugende tube nga tubinkana n'abo abalala. Tubadde tukyali awo n'omukyala Flavia Namulindwa. Flavia Namulindwa naye olunaku olwaliro bw'atyo ayagala kikolako eri eggomba era nga singa oba oli yali akikozeeko luli singa be bomu osawa ya kakati bamemba ba Parliament kubanga yali active nnyo by then, naye ebyamutuukako mwabitegeera bw'atyo n'asooka yeetegula ekibambulira. N'agamba kansookeko ngende ku kyeyo nsooke nkube ekyeyo nfune kasimbe. So y'omu ku abo olunaku olwaleero naye bw'atyo bwakomezaawo empapula ze. Kamera ngekula bulungi amagomba ffe tumulinawo amagomba ffe tumulina atenge enkya your performance, what they did in the state tower, in the metro area, like I think you know all these details. Mpola byonna tujja kuba nga tukutuusaako nga bwe bitambula eyo ku kitebe era tusuubira nti oba oliyawo twagenda kubaawo ate okutataaganya okulala ng'ebyabaddewo olunaku olw'eggulo. Munnange eddukaduka eyabadde ku mimwa gy'abantu, amasasi gaavuze, byonna nga mwabirabye. Njogera kindeke ki byonna mwabirabye, byabadde live ng'abasajja bayingiddewo ng'oyinza okugamba nti oba oliyawo munda omwo babagambye nti aba ADF bakampinze munda, naye Mukama mulungi ebintu byamaze nebiteerera. Kankutwaleko ku kitebe era tweyongere tulabe ebigenda mu maaso. Yes, abakatwegattako nyongera okubajjukiza nti tuli live ku kitebe kyaffe ekikulu Kavule era nga abantu bangi bakyagenda mu maaso okulaba nga baleeta ebiwandiiko byabwe era nga abakulira oba abatuula ku kakiiko already batuuseewo dda. So twongera okutegeeza abo bonna abadde bali eyo nga tebamanyi kigenda mu maaso oba nga abamu bafunyemu kutaataaganyizibwa ku byatuuseewo olunaku olwajjo, twongera okubategeeza nti tukyagenda live era tukyali live wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform era nga abacandidates ab'enjawulo bakyaleeta empapula zaabwe era nga mulengera abakulembeze ab'enjawulo abakola okusunsula bacandidates baffe bakyagenda mu maaso
emirimu gitambula bulungi era nga emirimu gigenda mu maaso era nga organization nga bwe mugirengera abakulembeze ab'enjawulo abeegwanyiza ebifo era nga beeyongedde okuleeta empapula zaabwe so tubategeeza ababadde bali eyo nga balinamu okubuusabuusa njagala bategeeza nti tubasaba era tubajjukiza okuleeta ebiwandiiko byammwe mwenna mwenna abadde batanaba kubireeta oba abadde balinamu doubt yonna tukyali ku kitebe ekya National Unity Platform era nga tuweereza live okuva wano Kavule era nga bacandidates ab'enjawulo abagenda mu maaso okulaba nga bajja ngenda kuba nsirikamuuko okuwa omukisa abakola ku kakiiko genda mu maaso n'emirimu gyabwe bacandidates ab'enjawulo batuuka oba abagwanyiza ebifo ebyenjawulo batuuka okulaba nga balindirira okuwaayo empapula zaabwe okulaba nga basunsulwa ab'akakiiko bo webali mu bungi era nga webali okukola emirimu gyabwe. You know what happened yesterday here? I have to be very, very cautious, very careful, but also steadfast. I have to be very steadfast. We have a number of activities. The National League's Conference of the Party is taking place in KIKAMBWE. But again, this one work has to go on because we have limited time. He's one of the commissioners from representing Northern Uganda. But our colleagues will be joining us later. You come here like you know, introduce yourself very well, you hand in the papers, you sign them, you're supposed to be 2 copies, you take your copy as evidence that you have submitted your paper. Then thereafter, you'll be accordingly updated or invited for the next process. So you are most welcome. I need your guidance. Is that right? We are supposed to have 2 copies. Just take a photo when you should have a seat. On the angle. You need to speak loud and those people hear you.
go to some county. Io come la pubblicano non mi so you get it one copy. It says where is the yeah. Flavia, representing Wakiso County Council and the Council of the District. I've come to bring my expression of interest as the chairperson of Wakiso County Council. Oh, yes.
ngenda basaba tutule genda tusigala ekisatu kuleka NUP gwe banjagala wange ndowooza ttiimu mugirabye eri mu kubanga yekkaanya empapula zino ze baleese buli kimu ekyetaagisa kwegamba okubanga kati tulindirira olunaku lunaaba lutuuse lw'okutuwaakawo ka public debate nga mwalaba ebintu ebyatambula obudde bunaaba bukkiriza n'abasajja bano okubanga oba oliawo tebakomyewo kubanga batataganya omanyi babeera eyo bubeezi n'oba oliawo ne babagamba nti ate basazeeko awatali ki ne bajja nga bonna tebasalikako musale naye tusuubira nti ekintu kijja kuba nga kitambula bulungi era temwerabira protest vote gwe mulamwa gwe tutambulirako kyetusuubira nti mu maaso awo obuwanguzi bujja kuba nga tubutuukako gwe tuwerabira kubanga munnange weekumirako mukutu guli gumu gwokka NCK TV era nkugamba bugambi nti woba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing or liking ebisigadde mpola mpola tujja kuba nga tutambula nabyo era tujja kuba nga tukutuusaako wonna wasinzidde naye kantwala omukisa guno kubanga mbeebaza mwenna ofiisi akaddeko bambi n'obeera naffe n'otambula naffe temujjanga okwo tusima nnyo era tusiimira ddala tugamba nti mukama katonda akuwa ekyo kyonna ky'osinga okubanga weetaaga akuwa ekyo kyonna ky'osinga okubanga oyagala mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo naddala abaganda baffe abawangaalira emitala w'amayanja abaganda baffe abali yonna muli Dubai, Qatar, Berlin, Saudi Arabia yonna gye muli
naye nga olina ffe tusimanye era tusimira ddala oyongera okuba nga wekomerako mukoto ate era teweerabira kigambo kimu nti tuli ku protest vote come 2026 tulina okuba nga tuyingira mu kalulu okulonda nga tumanye nti obuwanguzi buli sayidi yaffe.